omuntu nga yafuna bad experience ku basajja nga bamwasaluti nga bamurepinga buli woyogera ku basajja atabuka tabulira mizejo abasajja kasasiro abasajja everything bad akyasociatinga ku basajja because obwongo bwagana okudda kati anti Kaduuka kyasafaringa nakyo bambi. When I watch her content I not twema ku basajja. That's why even in this small thing just to kuwa mwana motoka mu masomero gaba planned kids ngaffe because it's normal. Katika soko fetu aberanga ku masomero ng'abaana babagamba ata kitaawo abataweza bizimbe 5 mu kibuga soko tuviiremu. Tuina meeting. Ng'abaana batuuzizza meeting. Nga bakugamba nti Junior taata waayina ebizimbe bimeka mu town. Nti tayina. First extent. Leave us alone. Tina bye tunyumyamu. Feka suku twasoma n'abaana nga bawula abasomesa. Ogenda labo omusomesa agamba ekyana. Kakoza, come and sit here. I want to sit where I can see you. Nasomesa. Nabuza Kakoza, have you understood? Abuzamu Kakoza, have you understood? After this lesson, see me at the staff room. Bagenze kwebala. Ng'omusomesa atandika. Anti kakati Kakoza omwana wange mulwadde. Ata none gagwe miliyoni nekola ki? Ng'omuza student. Nga student yawola abasomesa sente. Niambie shida gani? Mutima My body chidongo chikubochita. Fresh tukukura nyo. Tuli bakozi sata tufuna nyo. Commander. Tell me now, love kwani geneva. Welcome to Bethel Covenant College, a school founded on Christian values with emphasis on talent through MDD and sports. It's a day and boarding school with O and L levels, offering arts and sciences with agriculture. Excel in PLE and get yourself a bursary with us. Find us in Webaja, Entebbe Road at the Accurate stage. Call us on 0703 008 609 or 0772 406 118. Bethel Covenant College. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero era tusinzidde wano ku Sweetland Gardens. Ekiyanja. Sweetland Gardens botuka ku Prime wali ojja kulaba Monte yeddako bobeera ku Prime tunula waggulu. Kensington yeri wali waliwo ekkubo eryawulamu Kensington yeri wali. Monte yesooka after Monte ye Sweetland Gardens. Yes, kifo kirungi nnyo. Yeah. Wetuwummulira tewaliwo bireekaana swimming pool eri ebyokulya bayina kwegamba it's a place of pleasure. Exactly. So osobola okuyitirako wano n'otuula n'okwatamu positioni n'onyumirwa obulamu nga bwe bwandibadde bukola ki? Nga bwe bwandibadde butambula. Olunaku olwaleero ndi ne Tamale Mirundi Senior. Joseph Tamale Mirundi Senior former junior. Yes. Kati yaliwo. Nzaliwo. Kintu kati yakikuttemu abasinga muyita Plandi Mulekwa, Plandi Mugobe. Byonna manya gange Kasavu Kanyama ekikwanguyira. Omanyi kasiku ndi menu. Kyolondako kyoba otwala. Bannange. Kati wali lwaki yeeyita ebyo byonna lwaki talondako limu butereevu tugende mpola. Now tulina ebintu bye tugenda okwogerako bya mirundi ng'esatu. Ekisooka nakulabye ogamba wafulumizza campaign team yo. Yes. Ng'ojja kuba mbadde gera gaawuma n'empi. Obwawuma n'empi buleke bangi nnyo bwe baagala. Ng'ojja kuba Kampala MP Kampala Central. Naye Nsereko yagambye takomawo. Yes, era nabaddeko, you know, Honorable Nsereko is my relative. Yes. You know it. We have a very big family. Nabaddeko naye ku TikTok live. Nangamba Junior. Babuloka yogera naba maloboozi bagakendeezi. Junior. Mbadde malirize jange. Kati ngansaba ssebo
constituency enjikwase mbuki otandikiraawo tongole ntandikiraawo era bannakampala bandabiranga ddala Kasuku gwentudde naye wano yakulira managing team yange nze campaign manager abayina obuyambi abeetaaga okumanya candidate kyekimu I can't be everything sola kunoonya kalulu ate noonye posters mwenna mukwatagane ne Kasuku ono Segeera basajja bange benkuba enseke nja kubayisaayisaamu awo tulabe nti obwemupi tugenda ffenna Kitegeera Kasuku twekiririzeemu leta asirani okwekiririzaamu ekiseera kyekino omugenzi Simanga Junior wanikanga omukono bakulabe raise your hand kati mpanise and be counted abagalo abanonde munonde mwenna munonde nyende nchikire bannakampala ebizibu ebibaluma so campaign team wagambye campaign manager yenze Frank Antambi kwali campaigning team Shalom kwali Lili Pazo kwali Bruno Ke kwali eyo je bayitadde office of the MP of Kampala office weto bwegendo ate chances are high betukwate ekifo ekyo n'obwa minister nga nabo tubuleta oyinza okumalirizawo nga bagambye nti prime minister junior omanye ebintu ebyo ebitandika nga mubirabanga abasaaga nga dometwe tugenda okulira nti ate Bruno Ke bamwadde obwa clerk of parliament kwega ebintu ebyo nebeeraga bitambula now people have got mixed reactions ku abasibe ba Nuupu abasibe aba Nuupu abavuddeyo neggulo ne bagamba nti gutusinze bagamba bali bakola petrol bombs bali bakola bomu ezo nga baagala tulisa kibuga mirundi mingi bavuddeyo ne bagamba not guilty of course twali tumanyi talks zibadde zigoyinga on era balamu yebe bamuwa minister yagamba emu ku byagenda osookerako kuyingeji nga basibe ne president kulaba nti babata waliyo n'abalala badde boogera nabo okulaba nti you know balabe how do they come to a common something well abantu abasinga bavuddeyo ne bagaa nti ekisooka abantu tebandyogedde nabo kwade bavaayo okwogera nabo bagaa nti president abakwatirwa ekisa abantu ne bagamba ngaekisa abakwatirwa kyaki musango kigwe bazza okitegeera abamu boogera naga temwogera nabo twagala kooti n'amateeka gakole nga bye galina okukola bawozesa abantu abo bawangule olunaku olw'eggulo bavuddeyo ne bagamba nti emisango tukkiriza twagizza ne bagamba bakomewo is it October 21st oba November something like that ndowooza lwe bajja basalira emisango gyabwe kati of course awo buli omu najja n'opinion ye ndowooza olwalina olutalo lwa Mpuuga ne Kanso Musisi ku Twitter Mpuuga ng'agamba beyagezangako okwogera n'abantu abo nga bagamba Mpuuga ali mu byebye ffe tulina ebyaffe biki ate sima gundi principal awo waliira biki ndabye olunaku lwaleero nga National Unity Platform epostinze video ya principal we yavaayo n'aga nti abe baba bagamba nti clout ngifunira kwabo babate clout eggweewo tulaba ate clout weneekola ki weneevanga so everybody has had their opinion of course aba National Unity abasinga bagamba nti bo tebabanenya kuba babateekako embeera what is your opinion yange nze eri mu mateeka because judicial erina system ya obuzibu omusango mu Uganda boza omusango system etambula etya mpaka bwogena mu kooti n'ofuna obwenkanyi tewaliwo kyakuteesa na president tewaliwo nakireeta bbala mu nsonga zino criminality is criminality tewali na kutuuza meeting ku crime if a crime is committed somewhere Kasuku the Ugandan laws are clear naye bano babadde mu court martial ate era kakati era ekyo nakyo kitta kyekugamba lwaki babateeka mu court martial lwaki tebabateeka eri because the government eyinza okuba yatya ogenda mu system yaffe y'aba civilian because they are revolutionary judges. I have seen judgments ezitadde abantu mu kooti zaffe ezeeri zitegera era abalamuzi ne bawa
lwaki batadde abantu gate government beyagala ekole ki esibe emirundi mingi tulabye abantu babawadde bailo ne babakwatira ku makooti ng'omuntu yakafuluma bwati ne baddamu ate ne baddamu ne bakola ki the premises of court. So you believe omusango genda eri bano bayize babaga nti akatubeere we tujja osobola? Yes, katubeere kuba court martial ine enkola yaayo etali eno mu civil court sizaffe court martial ye ine enkola yaayo ina byetunuulira intimidation what because even what is the role of court martial yalina genda mu misango nga gy'amaanyi naye kati court martial yaffe ogenda ogitunuulira kuba bakusanze ne kabbereti ne bakukwata naye genda eruzinga ekitibwa kyakyo nga court martial bweyina okuba kwawenzi comparing n'ensi endala nga America biki court martial zaabwe but me nze kyensinziddeko nkugamba Bobi Wine talina kuteesa na government about political prisoners talina kuteesa kubanga bwe bakwata omuntu state yennyini yabakwata ne bateekako charges tibakolanga petrol bombs abamu bakolanga banga kolansi biki bla 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 whatever charges babateekako so what next is to go to the court ne bafuna fair hearing and the judgment can be passed naye kintu ekisinga okuneewunyisa they had to consult the president no matter that is in court ne president akirizibwa kwogera misango giri mu court but Balamu yali alayira yagenda n'asaba president namugamba nti ate ba political prisoners. What did the president say? The president said mumpandiikire listi yonna gye bali tujja abaayo kyakolansi tubasonyiwe. President egyo si mirimu gye egyo mirimu gya judiciary tulina kye tuta separation of power executive ine emirimu gyayo n'abalamuzi kakati president waba agenda kusonyiwa abantu abazize emisango in the first place buli mwagenda genda president kitta judicial as a whole kitta system ey'obulamuzi kubanga kakati newe baba bagambye okay we are guilty what can you do in a circumstance nga government ekutte kusibya emyaka ena bakutaddeko emisango okolaki and occupying power cannot tell you nti kakati wetonze era oyina kwetonda era oyina kukkiriza because circumstances zolimu bakutte bakutaddeko emisango bakutadde mu court martial oyina okulaba family yo the psychological torture they have gone through actually siga president ate abantu abo nabagamba mugende bajja mugulako emisango lwaki babakwatiraki anti bakati ekiriwo kati wano bakkiriza nti emisango bayina okukkiriza ekyo kyekibadde kibulako president aliokagambe because if wagati babate nga tebakkiriza misango bano baloopa bano why did you arrest me when I was innocent aventation abantu bebakupa emige nalufenya tebaloopa government so kakati ebyo byonna government byekola bikyamu mu criminality teweetaaga Balamu mu criminality teweetaaga president the constitution is clear Junior I'm arrested I'm taken to the police post 48 hours I appear before court never demanding if there are still investigations as not taking a place I come back to court I get a judgment but 4 years no judgment no trial and then you have Balamu amaze okwogera nabo and then they accept because they say no way they are supposed to get out. Balamu yayogedde nabo Balamu era yabadde takigaana nti ayogera nabo and era we bakkiriza the last step gyendowooza yabadde ebulayo bo bakkirize because olina factor gyotalaba even the whites abazungu babadde bataddeko pressure. Why do you have people in court martial who have not got judgments? Wesegera kakati balina okukkiriza nze okukkiriza kwabwe sirowooza nti kwabadde kweyagalira okuva gye bali ne environment ne circumstance naye kino kirekawa judicial ekyali independent Balamu yamala okuyingira mu misango negikutuka kati obwa DPP babuwe Balamu Balamu be the DPP let him be the principal judge because he's the only one who can talk to the president and you are released. Now which type of judicial system is that? The other day I saw the prime minister right honorable Naban ngagenze batu omukyala judiciary nebeera very annoyed actually she apologized to the chief judge yes, because prime minister tayingirira byabalamuzi
nze siyadali president nandisirise abalamuzi ne bakola kye bayina okukola. If these people didn't commit these crimes, let them go. But mubajje mu civil courts, mubatadde mu court martial, mubasibye emyaka ena, the psychological torture they have gone through, what they have lost in life, because 4 years is a big time. If you had the family responsibilities, if you had the businesses in 4 years, then after you put up a committee to release, because the president said if they didn't kill people, may I have no problem, they must go, which is very dangerous. Does it mean that now the president is the Chief Justice? So what precedence does it set? A very bad precedent that the judicial system can no longer stand on its own to offer judgments without interference from the executive. Because Balaam is a minister, that is executive. The president is executive. But we have the doctrine of separation of power. Trump tayingirira balamuzi, Biden is an independent. By the time we mwaba kwatambatwala eri mu court martial, mubalamuzi bamwe abamaje. Kakati bigwere mbalamuzi bamaje era enkola ya kinnamaje ekkiriza genda. Kati olwo abali mu struggle bo ne basigala wa. Kati kiri either way, struggle tegenda kuggwawo. That is a fact. Ababonabona bagenda sigala wano ne Yesu yabalekawo. Even Jesus was in the struggle at some time. Yaliko mu struggle. Era the end game ne bamukomerera. Era ba struggleists be yali nabo ba disciple nabaganze nyeze. Naye musigale nga mukola ki? Kakati tuyina bamabike baba agenze. The people who have gone away from the struggle nange. Kati ne wasigalawo ba disciples ba lubongo ya abasiba babulira enjiri struggle bizibu ebituluma bichi. So struggle tegenda kuggwawo. Even if we have another president, there are people who do not believe in that president, and that is democracy. We have people in power and the people who want to get power. That's it. Even up to now, Satan is still fighting to get power in heaven. That's why demons are roaming around the world. So, ekyokubiri gwali mu struggle, is it worth the cost? Because Bobby Wine nandi munenyeza nti kale abalekeredde obadde oyagala akole ekikasuku. What did Bobby Wine want? Is he the Chief Justice? Does Bobby Wine need any security agency that arrested those people? Anti kati narrative abantu abasinga, Bo bagamba eriwo. whether regime apologies or not, bo batambuza narrative nti ndoza banaye mulaba basobola okusiba emyaka ena abantu bano ne batabaako kye bakolera. Kati nga bo intention eri nti gwe bw'otuula wansi weebuuza, is it worth it okusigala nga nkyafiirira struggle? That is an individual question. Mandela teyabeera mukomera emyaka 26 teyafuga South Africa. That's an individual question. Buli omu ali mu struggle na ina kyanoonya. There are people ababadde mukomera ngera bagenda kuddayo. Gwe talabangako mubbi gwe basibye emirundi 3. You think all those people nga bamaze obbasonyiwa all the struggle they have gone through in the prison gwe kyolabanga okubonaabona. Have you changed their ideology? Others will go back according to their interest. Waliwo abagenda okuvaawo nga baagala bwa MP. Batusiba mwandabira ddala. Baagala bwa kansala ku byalo. Ffe be baasiba. Kakati kiddayo kasuku. Sitwago wagiyingira onoonya ki? Kati awo opimira, is it worth the cost? Kyoyagala okukola kikuwa engeri gy'onaakikolamu. Abajja mu struggle okunoonya obwemupi balina enkola yaabwe politics waabwe gye bamutambuzaamu. Baladicalism abajja okubba ebintu by'abantu ku street nabo politics waabwe muna. Gwe tolabangako kwekalakasa nga buli omu yekalakasa lulwe. Waliwo abeekalakasiza ku ssimu naye talabikangako mu luguudo. Naye nga ku live is a good mob, protest. Protester nga lumbulye. Oyo ye gwe mubuuza oba tiketi emuze Uganda yamubula. Abo ba online protesters bo tebajja kukola ki. Ne wabaawo ababbi. Gwe tolyanko bagenze kuzika emmotoka ne bazibba. Not everybody who has come to Bali has come to Bali. Babeerawo ababbi. So, is it worth the cost? That is a question for everybody. Ali mu struggle. Can you continue with this struggle according to your interests? Okay? Is it worth it? Ofunyemu ki bukyangu otandika okulekanira President Museveni? Is President Museveni going away now?
because 40 years nabadde nagwe nkigamba nti abavuganya President Museveni nga ba myaka 2 bayina emeka after 40 years nkaaga abamuvuganya nga basatu bayina emeka 7 kati ogenda kulira mu struggle there is a possibility kulira mu struggle so kugamba assessment ina kuba individual ne Bobi Wine addayo ku drawing board yakulira struggle zaabo nagamba kati byenkoze emyaka gino is it worth it? That's why everybody goes back to drawing board kasuku. That's why agana abantu kubeera mu struggle. Struggle ye ino beera wo. Waliwo nabali mu government nga bali mu struggle balwanisa nguzi in their own government. Even the government has struggles. Ngona kamanze mne government eno njagala. Era president naye ku kyenguzi nga hajjati namyalo. Yagamaze ku byenguzi tombulira oba oli weena alemu. Kwagala kolera abantu such tone ayagala nnyo kubeera mu bantu mulaba Hajjati Namyalo is a good mobilizer atambula nyera president abantu bayina yomu ku bayina who are doing work genuine net after mu challenges azitamu atenge zimu ziva nabo bali mu government so wakati n'abantu abali mu government nabo bayina interests zaabwe nti omuntu akera kubacha nayingira enaalemu banyi nnyo tebawagira nko mu 7 neje bali Jebali. So, buli omu interest, that is politics. It's a game of interests. But when it comes to criminality, it's called kirungi. Judicial ebere independent. Muleke judicial ekole. That's why not what in a presidential petition is. Kubalamuza abatano kakulu yagana. Your judgment against the regime. Nera na wane nsonga ze nagamba an election is not an event olunaku lwe balonda sike kalulu akalu katandika olunaku lwe tukola consultations even the methods of voting can cancel an election because woba olondera ku byuma ebitakola ate ofuna otya fair results ebyonna bisazisaamu akalulu even voter turn up esobola okuleetera akalulu tekali free and fair. Tusula gama nti abalonzi 1,18,000 zeewandise okulonda ofunyeeko 5 which type of election baliwa era ffe tuba tubala mu kalulu Uganda yonna tugibalanga constituency kye tuyita substantial effect nti bw'ogenda mu musango gw'okulonda n'oloopa nti baakubye akalulu abalamuzi bagamba obululu bwe baakubye bukozinga substantial effect bulemesa President Museveni okufuna 50% efuga eggwanga boche batunulira kale tukkiriza bakubbi naye buno bwe bakubye we tubujjako wasigalawo President Museveni tasobola kufuna 50% 50 plus 1 yemufugesa eggwanga kitita substantial effect kyola kutikita okoko idiots are many but now they are causing substantial effects edda abasiru tebakozinganga effects z'amaanyi nekati abasiru bakuyingira awo ne mukamawo ku mulimu neyetonda abasiru kutikira batusiza bakama baffe okwetonda ekitongole kyona kiva ne kyetonda over nothing kwa idiots are shouting on TikTok. This is a bad precedent. It is a very bad precedent. Of course, speaking of TikTok, there is a, I don't want to call it a war, there is a radical exchange of ideas between you and Auntie Kaduuka. Auntie Kaduuka, okay, kanchi 70. Auntie Kaduuka naawe obuzibu bwavuddewa. No, waliwo omuwala bamuyita ani omuwala? Aliana Sebunya. The girl bamuwadde emmotoka ku ssomero yabadde birthday ne bamuleetera emmotoka ne bagimuwa at school. Aba ne baba ne babuma omuwala the boyfriend ye yagimuwadde which wasn't even true. Mbu omuwala malaya which wasn't even true. What I found out omuwala ono influencer aliko amasannyalaze bamusiba nako yali alina beyevuma nabo babayita bazaira ku TikTok nga omanye entalo za TikTok yavumako omuwala omu mulwadde wa sirimu family yoli nemusiba abantu we batandikira okumumanya oyo omuwala kati influencer badde alina bondi y'emmotoka emu gya influencingira be bamuwadde emmotoka. I don't know whether for marketing oba yali yasasulako I don't know
because is a singing but njogera ku kikolwa ekyakoleddwa. So omwala bwe yatukira esomero n'abagamba abagenda kumpa emmotoka wano birthday yange, so nega ati wali buzibu because okuwa obuwe emmotoka ate nga yiyo gy'otabbye ffe tetulina buzibu. Bayogera n'essomero ate bayingidde batya. Okay. How did they enter the premises of the school? Bebye bubbi. So omwana ne bagimu emmotoka. Abanaku ne batandika bannanga abanaku batumazeeko emirembe. Bannange poverty mentality egenda kutta abantu. Bannange okolera mu lwavu kibi. Banne ekiri akuva mu kyalo. Okuva mu kyalo kyangu naye okuggwamu ekyalo. Kweka n'olaba omunaku ng'atudde. Akapapa kimuwa batya. Oyo bamalaya. I think many of the people on TikTok are suffering from trauma. And trauma is very dangerous, telling anger stress. Stress is a body reaction towards stressors. Ojawo bujabi ku stressing and oterera. Ochekera. Naye trauma, it is the experience you had. Omanye emibiri gyaffe gino. When you bobera exposed to ekintu ekibi, you have seen an accident happening, you have lost your loved one, obwongo buyingira flight mode. That's why embwa bwejja okuluma ng'embwa ejja obwongo buyingira flight mode, omutima ne gutandika okankana, omusayi ne gweyongera mmisiwa olwogikuba. Now you are ready for physical kuba obwongo kati bwebukuwadde weerwaneko. Kakati obwongo bulemererwa okuddayo mu originality yaabwo kyetuyita tremor. N'osigala mu eri embeera yentiisa. You start getting painful thoughts. Eri embeera eyabadde wali odabye accident happening nga noddayo nenga kidda n'obeerawo n'otuulaawo n'ojjukira bannanga n'onyumiza n'abantu baneesanza accident ng'omulambo gugudde eri ne weebaka n'obiroota n'ekya n'okiddamu the body painful thoughts zikomawo. You get intense emotions ku kintu ekyo. Omuntu nga yafuna bad experience ku basajja nga bamwasaluti nga bamurepinga buli woyogera ku basajja atabuka. Tabulira mizejo abasajja kasasiro abasajja everything bad akyasociatinga ku basajja because obwongo bwagana okudda kati anti Kaduuka kyasafaringa nakyo bambi. When I watch her content I not trauma ku basajja. That's why even in this small thing just okuwa omwana emmotoka mu masomero g'aba planned kids ngaffe because it's normal. Kati Kasuku ffe twabeeranga ku masomero ng'abaana babagamba kitaawo abataweza bizimbe bitano mu kibuga soko tuviiremu. Tulina meeting. Ng'abaana batuuzizza meeting. Nga bakugamba nti Junior, taata waalina ebizimbe bimeka mu town? Nti talina. First extent. Leave us alone. Tulina bye tunyumyamu. Ffe Kasuku twasoma n'abaana nga bawula abasomesa. Ogenda olaba omusomesa agamba ekyana, Kakoza, come and sit here. I want to sit where I can see you. N'asomesa. N'abuuza, Kakoza, have you understood? Abuuzaamu, Kakoza, have you understood? After this lesson, see me at the staff room. Bagenze kwebala. Ng'omusomesa atandika. Anti kakati Kakoza omwana wange mulwadde. Ataano ne gaggwa emiliyoni n'ekola ki? Ng'omuzayi student. Nga student yawola abasomesa ssente. Era nga ye enkwata ye yanjawulo omusomesa wabazza okusomesa alemera ku mwana. Naga agwe Junior. Toche exaggerate. Kasuku ffe baatugambako omusomesa abuuza nga batabitegedde muwaniko omukono. Naga this paper is not for everybody to pass. Twasoma leba economics. Omusajja bametanga sajjabbi. Ng'akuba bugulafu nga sibulaba. Nanga but Mirundi, do you think you'll pass this paper? Ngale kichara yakubuuza nga netali sure nti oboona. This paper is not for everybody. Nango kitunulira bwotu wakasasula millions of billion ekitundu mu bank. Nenga nekichara yenyini yako but Mirundi, do you think you'll pass? Nga graph azikuba zetunudde no nani lebe economics income versus expense. Nga nawe tobitegeera. Economics yansumbuwa. Ngate abukubanga asaaga. Omulaba agira ati. Kakati n'olwekyo
abantu experiences zaabwe bo gye basomedde. Schools have changed. Twala omwana mu ssomero ly'osobola. Twalina director waffe Seetanga bw'aba goba fees mama ona gyakugamba did you advertise here? Omwana mutwale mu masomero g'osobola. Kakati ffe ba planned kids a million. What is a kakasuku? Eno market a million 25 yeyogeza abantu. This naye nedda obwavu nedda kasuku obwavu buseesedde nnyo abantu baffe. Omukazi ne yeereega omwana si wuwe. She's not even related to the girl. Essomero sirirye bannange n'emmotoka tamanyi gye yavudde najja avuma omwana abandi nti malaaya. That's why I disagree with these idiots. Abatwetwala bana babwe mu US for trip nkulabye owo bakubanja ogaye bakubanja $13 ze batusabye Dubai wano wiki 3 omunaku bwa kibalabalamu agenda gakasuko yonoonya omwana anne Christmas bagenda jiriirayo kye batugamba. Amasomero gatadde abaana ku level eri international. Kasuku fe twabeeranga awo nga babasaba gumu kitundu genda kulambula zoo. You remember those days kulaba gumu kitundu n'engeri y'abasigala. But we are talking about schools ezitwala abaana Dubai because now the world is a global community. You can no longer have lulina labo babaali benna mugongo nga basimbye line bagenda Dubai ku kisaawe. Kati waliwo omwana gwe twasoma naye essomero lyaffe Seeta High main campus teyalina literature. The parent paid the teacher okujja asomesa omwana we literature nga yamwesasulira abasomera Seeta bakimanyi. Naganzo wange njagala be nze tatange yajjanga ku visitation n'akwata report n'ayuzaako sciences physics biology chemistry ng'agira bw'ati naye mwana wange bino nange byannemerera taata wo netusigaza arts. Tatange bw'ate bwe yakolanga nga ye biri tayagala bimanya yagamba nafuna kyesitamanya yawandiikira nebo obutamuwa mwenda gwa biology bamuwa pass 8 n'awandiika naye nafuna mwenda. That was my dad. Era nga woba oyagala kulaba obuzibu ne my dad kola bubi CRE kola bubi literature kola bubi ebyo bya history mukole bubi. Era nga basomesa bonga junior okubala ku muswanaga mwana wange that is my son nange byensombo. How do you expect to know these things? Abazadde dasa ulibro they are. Kakati gwe kwata omwana wo mu bunaku bwo omutwale gye bali emegoyo omutuleke bannange. Abazadde bakolerera ki? Okolerera mwana bakolerera ki? Baana nze bakuba muganda wange oyo Bridget emboka ejo daddy yaggala Seeta tetwasoma kolo ne bamulonanga father of the year. Yatuka mu staff room najjayo emmundu tebabi kunyumiza waliwo za saga nero yali addayo nali ku Joy Star yatuka mu staff room abasomesa bonna ne badduka naga I want to say yakubye omwana wange banna muleta mukuba era ffe ne batusigning sendagaano nga kusomero tebatukuba. The director, Mr. Mwingo, had to come to talk to my father physically. Namga Mwingo, naleta na bana bange bakuba. Zabana ne baleta kuyiga Luzungu. We went there to learn English. Kakati goli eyo obona banange njagala omwana wange abazadde balina interests za njawulo mbana ba. Some people at school for socialization kufuna mikwano. Tomwana tajja kuwubala ekyana tukitwaleyo kasi kwa bantu balina sente bakoleredde abaana baabwe. You find people omwana ali musijja is a CEO of a certain company ngo jomu manyiranga omukuba omuzadde yakwata milioni 3 n'atwala omwana we amutadde mu helicopter. Nzijukira waawo abanaku ne baleekaana era omwana agenda atya mu helicopter naffe bino ebintu naffe twabirabanga ku ssomero omwana twajja ku livers Did she even go to school nga tanaba kulwala trauma gye yalwala bannange temukwata bunaku bwammwe buku bansi amagezi go we gakoma abalala we batandikira okumanya ko we kukoma abalala we kutandikira. Please mujjo olugezigezi ku baana b'abantu baba advising abalala baabwe baliwa
Where are their children? Omwana gwotasuza gwotaliisa lwaki oba omulemerako n'omuvumo obw'amalaya. The girl was given a car. Is it a problem? Twakolanga birthday parties ku ssomero. As we used to make nze nga kyali HP Weseta. Essomero lyasondera sente all classes. Nze Kasuku nagobanga abaana nga bampita empula. You can ask Seta students, bako koti Yeseta bagineminga after my name on the grounds. Don't joke with me. Nze tatange yatukanga 12 nga bazadde abasibulanga iwa atuuka. Nanga ga HP tata wazze. Kakati sikulu zitetuwenkana ku masomero. Ku masomero tetuwekana zinengalo tezikola ki? Tezenkana. Nze minister gwenkolera Honorable Sam Mayanja. Direct dota bambye omwana we yafa. Nasoma naye. Esadi Luiza. Omwana wa Honorable Minister yafa. Twali baki? Era je yandabira Honorable Minister. Because at one time I remember bali bazereti nembaga abayingire. That's all to guarantee me a job now. Kakati fabana babagagga enneeyisa y'amasomero gaffe sigeegali agamwe today amasomero gaba plandikisi tegakyakozesa kyoko anti abaana balwadde balaje ha basimula bali ku whiteboard projector waliwo ne buno obumaaka bwe basanguza obwo whiteboard okyatwala omwana wo mu masomero ga UPE okutta endowooza yeey'ekinaku you want to impact it on people who wake up every day to work for their children and you abuse them. What more do you want to express about yourself that we have not heard from you? No, this nonsense should stop. You abuse people's children because of what they are. Work hard. Waba tusobola kutwalira mwana wo mu nnyonyi kwata omwana wo mutwale mu katale mugulire Rolex yebake solve people's problems. Muzaala bakibe mutasobola kulabirira biriwo ku TikTok bivuma buvumi bantu. You a failure in life, your kids are failure, mugenda muvuma abaana b'abantu. Omwana babadde bamuvumira ki? Chestana bategeera nange emmotoka yabbye enzibe. But for me I still want to understand why it comes up for debate. Omuzadde bokeera ku macha kiringa ne muzi family taata agulidde omwana we emmotoka, omwana aweze emyaka 18 ayonoona ssente n'omubuuza mukwano ssente zo bannange n'omubuuza ssente zo nga si ssente ze esente nezikuluma sente sizizo abantu let nobody lie you Kasuku yagala abaana bo ng'okyali mulamu. The day you leave this world nze naine mbeera ne muzeeyi wange tubeera awo tunyumya tuseka ng'embwa ziŋŋamba Junior you are now a man, leave your dad. Junior you are ever with your dad kati akyaliwo taliyo. Do you know what it means to have money without a parent? Nga Kasuku obeera muzaayi wish I wish singa omusajja abaddewo, I wish singa my daddy abaddewo. Do you know what we are going through? It is a pain that will never leave your life entirely. That's why abantu ne bafuna ebirungi they cry because agament I wish my dad was here. Singa mama nga abaddewo bino byonna tebyandibaddewo. Nika kati omuntu akulemese abasiru bano because they are suffering from traumas boze bayiseemu life kati at Kaduuka yasomerawo. Tuba asomera mu kyalo sibizibu byaffe. Today we are talking about a generation where people go to Dubai, abantu ne batwala abana babwe Dubai for tour. $3,000 eza dola ne zigoze $10,000,000. Nze nanye ndogula emmotoka yange. Omusajja n'aŋŋamba kwa omwaka guno nakakyusa emmotoka nnya. Omusajja omwe n'aŋŋamba aba bondi. Namugaa njagala eyo. N'aŋŋamba omanyi Junior kati mu abavubuka temulina ssente. Kati emmotoka eyo ogiraba. Ne mugamba ddamu ky'oyogedde tetuyina ki. Mugaa wait for me. Nanyiga nenyina mu Centenary Bank I withdraw 40 million. Nenyongereza ku tsena namaga gye emmotoka ogimpe. Don't underestimate me of my age. I'm a very rich man. That poverty mentality. Baroza obugagga kwambala matayi. Yes, we are here but we have the money. Don't joke with us. Nimuga mpeyo. Nazo wano nga simanyi kyenjagala. Omanyi babuloka abo bamanyira. Junior nagisobola ng'enwanyo. Musiru gwe gwagula eriwa. Otegere nti enwanyo. By the time I have acquired 60 million to buy a car, ezamafuta 5 gye ginambule 10. Poverty mentality. Banne twejjemu obunaku. Abaana twasoma nabo tetwawalana bawalane. Work hard so that your children can get that life gwe gyotafunye.
That's why people wake up every day to go and work. Nobera ne sente ku bank account abaana bo babona. Omwana mugulire emmotoka. What is wrong with that? Goyagala omwana abaana bamwe babalira kikoma ababasama abo bolaba. We are motivators. Motivation ne speakers. Single mother ina abana basatu kyali single mother gwe oboli sexy work. Single ina abana basatu. In different men. Are you still single? You a sexy worker. Ngoba banani. Motivation ne speaker. Choka banani. Motivating you. Eggwanga lino kubasama. Abanaku bebawa abagagga amagezi. Musa omunaku akubuulira. Junior ne mipira gye motoka eyo bagise. N'omugagga otambulira ku boda. Sooka omanye ejja boda tekwiza emmotoka. Mbo ensi ejja bakuba kati ze baŋŋambanga. Those poor people. Those peasants. Junior ogenda bonaabona. Where? I'm here. Ngenda bonaabona ddi? Am I the first person to lose a parent? You will also die. There's nothing kubona with death. We are going to die. Yes. This primitive thinking. Ever thinking about uncertainty in life. Mubulambo mumubutambuliza mukuti work. Munonye sente. Bane munonye sente. Endowooza y'ekyavu ejja kuvaamu. Gw'onoonya kufissa mutwalo olinnya taxi. Abantu tukwata amafuta ne tugassa mu motoka neefa ne bagazoyo omusajja wo gwampa akanike motoka yangamba mbu shocks za million 2 namugamba nanga nti kati Junior omanyidde Toyota nenda okubuuzaako ne banga nti ate no za 2 kito kamuwe sente bachita kutala afia Robin sema tukubuuzizaako ankanikedde motoka msajja yakanika Benz Audi Touareg BMW kakati tomanyi na kyuma kya Touareg bwe kifaanana nga naawe ow'ensala y'omu ne tuswaleko abantu abamu endowooza yammwe ensi mugirabira jjajjange yagamba nti sebannako kwekiina ali mukazi g'ennansana gy'aweera ensala ye ensi tekoma nnansana. This road is big my dear. Work. Okutte kuba ennansana ntakolima ali nansana ku masito mu muzigo ogwo yesi wagirabira abantu ensi bagiraba bulala. Let people be. Mujjewo ebyo ebintu by'okukolimira abaana batali bammwe. People have prepared life for their kids. Okitegeze bannange engeri gye nkuze nti mmanyi okukola kasukuze sewulira bubi era nze kiŋŋanya okuzaala okimanyi. Njagala kasuku omwana akulire mu bulamu nze ate bwe sitafunye. Njagala omwana asangewo nga owasizza omukyala. Let there be another car for your wife. Naye kumanyi bwe kirumanga omwana mulwadde nga munoonya bodaboda banembeera mbimbi nembeera ennungi. Anti Kaduuka kulava mu trauma. Okuvuma abantu kijja kuyamba. You are sick. You are mentally sick. Olabika ina experience gye wayitamu embi but ate trauma ekizibu kyayo oyinza n'ogimalamu emyaka 4. Because you get that behavior change. Kubeerawo nga buli kimu ekikwatagana ku basajja bantama. Not all men are trash. Wagwa ku bakyamu mu nsi tofuna ky'otayina. Bw'oba oyagala omuntu alina sente sooka ozifune. Short people that are honest. Omuntu yagamba siina mikwano. Oli n'amubuuza but are you friendly? You don't have friends but are you friendly? You don't have rich friends. Nawe era toyina. But then also abantu nchogeddeko ku makyawo neera ngenda kiddamu misinformation. Bannaye ebintu byonna tubikola naye tewali kintu kisinga bubi nga misinformation. Ekintu ekyo because if you want to be a market leader mu business zino ze tuliko endeavor to have information. Ekyokubiri si buli kimu nti tugenda kyogerako. Baganda bange abali eyo ebintu ebimu osooka n'obireka. Mwewale nnyo ebintu ebigenda bahontinga mu myaka eyo egijja mu maaso. Olunaku olwaleero nina abantu bendaba nga their cause is to cause kyebakola they want to impact change. Bagala tekawo ebintu ebikyusakyusa eggwanga okitegeera naye nga babagamba gw'ovuma tokkirizibwa kwogera ku bavuma. Otegeera kyeggamba kati ebyo byonna biva nti emabega eno oyinza okuba nga walinga ovuma walinga weeyambula kati otuuse weya senses zo wezikomerawo
nenga bagamba toyina moral authority ekyo kirina kunze nze n'ebitemu byemera njagala otteesaako n'olaba omwana ng'afubutuka ebigambo avuma naye nga kaadi gye bajja osooka okunzannya mu bwana kasuku mu bavumi baakuno tukumanyi bavumada n'emirimu ne bafuna ate be batagala balala bakitegeera anti Kaduuka tasobola kuzannya moral card kooti etiwe waabwe wemu tukomba abasajja tukole kino naawe abeera abuulirira bakazi naye nze kyenya abakazi tebeetaaga kubuulirira buli mukazi amanyi kyayagala mu musajja banne please ekissa eggwanga lino kubuulirira buli omu kati mbuulirira abakazi mbuulirira abasajja mbuulirira abavubuka kyokka olaba abuulirira. These people don't want your advice. Give it to yourself. Waliwo omukazi akeera ku makya n'agenda mu bufumo nga tamanyi kyayagalamu. Mbuulirira mwebulirira ddi. How do you offer advice to people who are better than you really? Lusi ikazi liri awo ku TikTok. By the time you open up your dress, you don't know what the outcome of what you are doing. People should live this stupid ideal world of doing things without consequences. Hey, to me, that's the man you took. Faba mukulondera. Don't bring that crap here, Kasuku. Advice. I'm the chief advisor of this country. Whom are you offering advice? If Sudiro is quiet, who moved this economy and my brother harm? Why do you get even the moral authority to advise people? Do you pay people rent here? Do you buy people food and clothes? Don't bring that crap again, Kasuku. Bringing idiotic advice. Which advice do they offer those idiots? I see an idiot talking about me. A man who has built his home at the age of 27. I have land titles in my name. Okuba kyeyo osangula bakadde osiba bakadde pampa okutando osenya ndogo yimanyo oli wali oyera paketi za sigara ku street. You advise me it is a Tuesday, I'm here resting. Museveni, I forget Wangali. And this government was given these idiots rights. What more do you want to express about yourself if you can't express your poverty? And Kasuku, we can sit here, degree orders, and we emphasize that they have advice. This is total nonsense. Never was why not the National Chamber of Commerce. Nabagaga baina bagaga kwagala where they meet as equals to offer advice. Mwetu bagaga kwagala. Can you enter bagaga kwagala and you give them projects? No, osango muna kwa kutebi papura. Junior nina project. Toina project. Yevamu tetegamba chimunjagala kubba. Junior twale wa genocide napo no mga. Gwegamba chimu. Junior twale wa hamu. Kati ndo banaye hamu yatugobeza abavu. Omuntu beerawo ng'okiba yagambye n'abagagga bange abalala bangaye Kasuku bw'oba oyina ekizibu kyo jangu. Naye bino ebyasibayo nayagala muyamba baabingobezza era abanaku bonkubira essimu sikyasobola batwala mu bagagga abagagga bangobezza abantu kati nze kutwale Junior ntwale wa mugo is my brother tutogera ku bintu byaffe kati gwe kutwale yontya please gwe toyina project unajja n'ebipapula nunda n'omugamba olunda ki toyina wadde enkofu evuddemu lubuto please abantu baddeyo bakole. The simple advice I can give, find yourself a job and make yourself idle busy. Obeerawo nga balaba olina kyokola naye nga tekiriwo. Omusajja oyo yambala amasuuti akola ki? Abeera busy mu kibuga eyo naye nga tewali kyaba akola. Some of these people are idle busy. Nukirawo bovuma bakola bovuma ba progressing, you are idle busy. Now Twina Oberfest is going to be happening this weekend okuva 18 19 2 October tugenda beera wali Jahazi Pier munyonyo omutwalo gumu tugenda kubeera ku enjoyment Bell Lager yekitaddemu omutwe tujja nywa Bell Lager tugenda nywa Guinness tugenda kunywa Tusker Malt Tusker Light
Smanoff ng'oli wa Smanoff. Nkutwale Friday, nkutwale Saturday. Ntwala Saturday. Ntambi agenda Friday, agenda Saturday. Shalumu yaŋŋambye alina abantu jahazi pia. Jahazi pia. Ewa ne munyonyi. Munyonyo. 2 days. 3 days. Friday, Saturday, Sunday. Ntwala Saturday. Byakulya byakunywa nze ngendo bikwasaganya. Ate kyovulanga plan ndi mukuzeere nkolayo tugisimira ddala. You solicit. Bakita outsourcing for happiness. Kati bagenda gabibeera mu kuzunga. Tugenda mu Omba Fest. Enjoyment ku enjoyment. Tulina Vinka, tulina Winnie Nwaj, tulina Elijah Kitaka, tulina Fikfa Maker, tulina John Black, bonna bagenda kubeera awo ku olwo. So it's going to be a 3-day event buli lunaku mutwalo gwo. Ng'ojja tukifa bakula. Let me end with Mpuuga. Enjoyment ku enjoyment. Your friend. Buterevu. Yes, Honorable Mpuuga is suffering from acceptance. Kyali mu denial. Tanakkiriza nti bamuggyako engalo. Mufumbiro yagamba mbu Mpuuga is persona non grata. Takkirizibwa wadde okusemberera ekitebe kya Nuupu. Ayina kali yayogera finito. Mulitali akategeeza finished. Twamuggyako engalo. Waliwo kye tuyita denial. Grief, denial and acceptance. Mpuuga akyali mu denial. Omanyi teri kintu kirumanga kye bayita loss of value. Goza lwaki abantu tebaagala va mu bifo. Nze ndaba ekyatuka ku Honorable Mbabazi nga president annamuza these recent times. Obeerawo n'amasimu g'abakulu naye nga teri akkubira. It happened to my dad. I know what I'm talking about. The day you leave your workplace nga bagubye kasuku ojja kulowooza essimu yo yafudde. Bakita loss of value kiruma. Kati Mpuuga kyasafalinga nakyo. Kiri kye wali tokyakiri naye toyagala kukkiriza nti tokyakiri. The greatest asset in this world is knowing who your boss is. Mukama wo yani. Kasuku abantu tebamanyi bakama baabwe. Oluusi twerabira. Oba Bobi Wine yali munwe wanjaga. Oba Bobi Wine yali mubi. Oba Bobi Wine yali tategeera. Yali mukamaawo. Kakati gwoba olowooza ozitowa. Make yourself a political party oteeka omu olugezigezi lwo. Ate oba gwe wakola Nuupu. Why don't you start something new? Atagafa abakola Junior. Naawe weekole. Oyo Kamiliyoni oyo omulaba. Ennyimba nzazimuwandiikira gwe tozisobola ziyimba. Lwaki owane? Nawe weewandiikira oyimbe. Mpuuga tajja kudda. Akkiriza ekintu kimu. Waliwo ekintu kye bagamba nti the end of an era. Balonado bakuba amagoolo ne gaggwa. Bawayini Rooney baaliwo. Waliwo kana abona bono obubalazero bwe mwali muyina abamaani yo. Fabio ne muganda we. There is ruin nani. Gandi wase no naye nga Ferguson yagenda n'aleeta nani nogaba netuwedde. There was a time when Mpuuga could speak sense. Ne kamera eno mbi. Bobi Wine yaleeta kamera. Kale twanditegedde tutya ebiri mu parliament. Ebinane bijja wadde ebitaano no kamisona. Okuzimba erinnya kyangu naye okulitta tekitwala budde. Mpuuga talidda. Kyogamba yagenda. Trust is like virginity, you lose it once kasuku. Goloza Iran na America tebayinza kuteesa ne bamalawo olutalo oluliwo. But tulina kye tuyita fundamental differences. Islamic State of Iran ina byeyimiriddeko byegamba America ffe bino byebyafu. Kasuku munsi baako nekyoyimirira kuloga kino kyekyange. Ensiro ejja okuwa ekitiibwa. Nti kookoze ekyo. Kasuku ajja kuzza omuliro.
We don't have boundaries. Humans, we don't have boundaries. Wali ebitaano kati oyagala akuze n'amwepankirako mukama we. Nze Mpuuga bwe namulaba nga agenze mu Lwera nga talina bantu. You can't have if your political power does not help you in the ballot box. You are not a politician. Obanga imamu agenzo Kasiru agenzo saaza omuzikiti. So Mpuuga akole ekintu kimu politics bwatu bwaba agume ave mwezi entalo zaalimu either ayinza okuddayo ne yeetondera omusajja oba n'agenda maaso n'obulamu bwe. There is life after politics. Simanyi lwaki abantu beesibye mu byobufuzi. Ndowooza waliyo ekiriyo ekyamaanyi kye tutamanyi kirungi naawe gy'olaga osanga bw'onoolaba ebiriyo onootubuulira. Nze nnyeze kuweereza abantu naye poliisi ngikubira omulanga nsaaga byakunkuba tiyagaasi. Oli mulwadde ndi mulwadde ajja kuba tiyagaasi ebirwaddeyo bittuke. Nkwata empola bannange. Manyi abapoliisi abo bakwekalizaamu. Kogambye nani simanya this is unconstitutional. Bannange. Anyway, tuba the junior every Wednesday. Nga tutuula tuwayawayaamu ebyaffe byakwekolera nga bwe twagala. Tetulina obligation. Mbutereevu.